ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا الله قال نti baliisa emmere abanaku abageetaaga abeetaavu baayo. Ekyokubiri nti babawa emmere nga nabana abagibawa bagyagala. Ansi oziwulidde biri ebintu bibiri, bawa emmere abagyetaaga abeetaavu baayo naye n'abagiwa ate ne babawa emmere nga naye atuula wali naga nti kano kawoomye newankubadde agiwadde baliwa. Ekyo kitegeeza nti omuntu awaayo ky'ayagala. Naye wuliriza Allah ga nti ala hubbihi miskiina, abanaku. Omusajja yenna omugezi ayagala aina yashrabu bi ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Noonya omunaku waali, muyambi, noonya omunaku waali. Muliisi. Temuddayo kulinda banaku kujja ku maduuka gammwe na ku ofiisi zammwe. Munoonye. Vuga emmotoka haja olunaku lw'ejjuma hajjati, gula kilo z'omuceere 5 n'eza kawunga 5 ne sukaali 5, ofune mutabani wo mukwate olw'ebbombo gy'otamanyi gy'otalina waluganda, ogende ojja kulaba bw'onaayingirako munda ojja kusanga ng'abantu ekiyungu kyagala kugwa naye nga mwe bafumbira. Ekikulaga nti abantu embeera nti osanga obwana bwe ng'amakugunyu gayita ki kyama. Kwata akaveero ggyemu kilo za sukaali 2, eza kawunga 2, eza kaceere 2, bateera awo. Vuga weeyongereyo, tolinda kuga nti munnaffe weebale Mungu akutwale Makka ne Madina. Tolinda, kuba Allah agambye nti bano ababawa abawa emmere nga bagyetaaga ne bagiwa abanaku ne bamulekwa bayogera ebigambo bino: innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Innama nut'imukum liwajhi llah. Akantu kano ke tubaleese ate babyogerera mu mutima gwabwe, mu nda yaabwe, nga noono gwe bawadde tabakola ki? Tabalaba. Oluba okufuluma bw'ati mu kayumba k'omukadde omunaku nnamwandu alina obuzzukulu buli awo, abaana be baafa siriimu, talina ayamba. Laba omukubako kilo za sukaali 3 n'eza kawunga n'eza kaceere. Abadde anoonya miwogo nagyo tegiriyo, akasana kagyokyezza. Enkolokolo z'obukupa ze batemaatema. Olaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo bagenda okugabirako ejjana. Bano abawalenga nti innama nut'imukum liwajhi llah, tubawadde Allah twagala atusiime, tumwebaza olw'ebyo ebirungi naffe byatukoze eki, byatuwadde, tutya okuddayo mu bwavu. Omuntu yenna omugezi seeka nga Allah ayina kaakuwadde, kisobokera ddala bulungi okuddayo mu muzigo n'oba mukalina gye weezimbye. Wallahi towakana, ebintu bya Mungu birala. Kubanga eyakuwa asobola okuwa abalala. Bw'olaba mmye abalala naawe asobola okuggyako by'olina ate n'abiwa abalala. Tetwagala kutwebaza, tetwagala mpeera eva mu mmwe, wabula inna nakhaafu min rabbina yawman abuusan qamtarira. Ekitukozesa bino okubanoonya mu byalo gye muli abanaku bamulekwa kwe kubeera nti tutya eri Mukama waffe Allah omulezi waffe atugabirira naffe yawman, olunaku luli abuusan qamtarira, ebyenyiro bigenda okubeera nga byefunyizza. Allahu samiun basirun alimun. Allah alondoola emirimu gy'abaddu abo abagoberera okuva lwatadde sukaali n'enniya ye, n'akwata ekkubo n'akwata ery'eggomba nga talinaayo waluganda lwe, talinaayo mwana wa maama we, talinaayo, naye ng'anoonya abanaku ne bamulekwa, alina n'obugatto, alina n'obupale, alina ng'asibye omugugu n'emmere ng'ekimututte genda kugabira banaku. Allah subhanahu wa ta'ala agenda akulondoola.